owekiwalaata omutwe guwumbye kakiraba ekyamujja ku ngoma omutwe guwumbye owekiwalaata omutwe guwumbye newankubadde omutwe guwumbye naye ali mu mpeera bigambo ebyayimbibwanga oba ebyatontomwanga okuyeeyereza kabaka Kyabaggu kabaka wa Buganda ow'amakumi 25 ng'amasiro ge gali Kyebando mu luse luno lwa kabaka Kintu. Bassebo ne bannyabo ng'era bwe mbagamba nti omusango twagwoleza Lubaga ebiwalaata ne bijjula entuuyo bannanga ofunda n'ekkubi n'otobeera naddiira wamu ofunda n'omuliika n'anunula omwana ekyamazima kiri nti kanneetemenga likenga akabira abaafedda kanne yabye mu mpya z'ababaza ezitoosa bakyaze. Nze Kanoonya Juma tuli balangira abava ebukerekere eyo mu Busiro era nga tweddira emmamba kakobozi akabbiro Ggongolo Nakawuka tusibuka mu kabaka bukulu Kimale mpaka Ettumbaali mu ssaza Busiro. Kabaka ono gwe tuvaamu ye yalamulanga emirembe gy'ensi Buganda bwe yalinga ekyayitibwa Muwawa n'abantu ab'ebiro abaali bayitibwa abalasangeye. Bannange ensooka okwanjulira Kanoonya Online Bookshop. Kanoonya Online Bookshop ye bookshop yokka mwogenda okujja ekitabo ky'olulimi Oluganda. Nange ekitabo kye nawandika ekiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda, ekitabo ekyo mwekiri. Gwe wenna eyeetaaga ekitabo Entabiro y'Oluganda olw'edda ku $60 ojja kijja mu Kanoonya Online Bookshop. Bassebo ne bannyabo gwe wenna eyeetaaga ebitabo ebyo oba kubiteeka mu nnyumba oyina home library oba okubiteeka mu ssomero oyina school library oyita kasaraba 256 751 47 619. Njiddamu ennamba eri kasaraba 256 751 47 619. N'olw'ensonga eyo ennamba yange gwe wenna ayagala tuwayeemu. Bassebo ne bannyabo olwaleero ngenda kwogera ku mutala oguyitibwa Mugongo. Omutala Mugongo guliraanaganye Kyengera ne Kinaawa mu Busiro. Omutala Mugongo gwagunjibwawo oba okuyitibwa Mugongo erinnya eryo lyava mu lutalo olwaliwo ku mulembe gwa kabaka Kintu ng'alwanagana ne Bemba Musota eyali Ennaggalabi. Emitala mingi egiri mu Busiro naddala ku luguudo lw'e Nakawuka gyafuna amannya ku lw'olutalo lwa Bemba Musota ne Kintu. Kaakati omutalo ogwo oguyitibwa Mugongo baateesa batya bwe banattamu abasajja ba Bemba Musota abaali ku mutala Naggalabi ejje lya Kintu nga likubaganya ebirowoozo batya we tugenda okubattamu. Era abamu ku bantu abaali abalwanyi okwali omusajja ow'ekkobe gwe baali bayita Nsereko Kalamazi Namwama yajja n'aleeta ekiteeso n'agamba nga bali ku mutalo ogwo n'agamba nti bannange bwe tuba tulumba abasajja ba Bemba Musota e Naggalabi Buddo tetubeeyoleka bwenyi tubave mu Mugongo tubatte nga tubava mu Mugongo. We yayogerera ebigambo ebyo ne batuumawo Mugongo. Omutala Mugongo guli wakati wa Kinaawa ne wakati wa Kyengera. Omusajja Kalamazi yaleeta amagezi ago n'agamba tubatte nga tubava mu Mugongo. Era ebigambo ebyo olw'amagezi ago olw'obutabyerabira n'omutala ne guyitibwa erinnya Mugongo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere. Gwe wenna asula e Mugongo oba oli Muganda oba oli Mutoolo oba oli Musoga manya mutala gw'Abaganda baguyinako n'ennono zaabwe. Gwe manya gwa woosula nti oli Musenze bitundu bya Baganda n'ennono era ziva mu bbo erinnya eryo ly'oyagala ennyo. Nsula Mugongo, nsula Gindi, nkubulidde ennono kati ogitegedde. Nze Kanoonya Juma tunaddamu nate.